Nkulamusizza mukwano gwange. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, ebuwenda Buddu Bukoma Nsimbi. Olwaleero nzize gy'oli nga njagala okuyambako ku nsonga y'ettaka ly'ekyapa. Okulikwawulira ku ttaka ly'ekyapa n'eryo eritali lya kyapa. Weewaawo ng'eritali lya kyapa tetwandiriise ttaka. Kati njagala okukuyambako okwawulirawo ku biki by'olina okutunuulira oba okwegendereza oba okulowoozaako ng'ogenda okugula ettaka. Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, ebuwenda Buddu Bukoma Nsimbi, era director mu KPG Dream Goals Consult Limited. Fenno tusangibwa wano Kawempe era nga tutunda ettaka lya byapa byokka. Tuli ku ssimu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Kati wuliriza, ettaka ly'ekyapa. Kuba njagala puloti, njagala ettaka, naye kyembuuza ettaka lya kyapa oba lya ndagaano. Ekisooka, ettaka liteekwa kuba lya kyapa. Ekyapa kye ki? Ekyapa kye kiwandiiko ekitongole ekyoleka obwannannyini ttaka nga kikuweebwa gavumenti ya Uganda okuyita mu Ministry of Lands. Ekiwandiiko kino kiteekwa okuba nga kisayiningiddwako abantu abatongole ab'enjawulo nga bwe twandiise ba land registrars n'ebirala. Nja kubikulaga nga twogera ku kyapa nga tuli ku practically nankulaga ekyapa. Kiteekwa okwoleka ettaka eryo mwe liri, ekitundu mwe liri, gamba nga district, essaza, nga kyoleka block number ettaka eryo kwe litudde ne plot number. Kati ettaka lyonna ly'ofuna nga kyokka kyokka ekyoleka obwannannyini ttaka y'endagaano. Olwo toli ku ttaka, oli ku kibanja. Olwo oli ku kibanja. Era endagaano yeeyo, n'endagaano katugyogereko nti kye kiwandiiko ekyoleka obwannannyini kintu nga kisayiningiddwako atunda, omuguzi n'ababaddewo mu maaso g'ab'obuyinza nga LC. Kati ekyo kyo gavumenti officially eba tekimanyi, naye mmwe mwatudde mu kayembe kammwe wansi ne wabaawo okutegeeragana n'ennannyini kintu ekyo. Kakati mutera nnyo okuwulira n'ekigambo kino, naguze ka puloti kange naye njagala tugende ffenna onteera omukono ku ndagaano. Ekisooka, ekigambo ploti kiba kyoleka ettaka we litudde. So ekigambo ploti tekikola ku ttaka litali lya kyapa. Ekigambo ploti kikola ku ttaka lya kyapa, kubanga ploti ebiseera ebisinga abantu balowooza nti ke katundutundu k'ettaka akatimye ennyo ke twandiise nga 5 ku 10 oba 6 ku 3 nga bwe batera okugula 2 ku 4.
Puloti oli bwakuguzanga akantu nga kali 2 kwa 3 5 kwa 4 nkaaga ku 25 7 ku 10 eyo teba ploti kubanga teweebwa plot number. Plot number eweebwa ku ttaka lya kyapa nti plot ne bw'oba oyina yiika 6 tugamba nti yiika 6 ziri ku buloko 140 plot 7 naye nga ziriko yiika 6. Kati bwe tuba tukola maapu y'ensi yonna tuba ne maapu ya East Africa oba ya Africa ne tukola maapu ya East Africa then ne tukola maapu ya Uganda then maapu ya Uganda ne tukola maapu ye regioni era ne tukola maapu y'essaza bwe tuvaawo ne tukola ne maapu ya district. Kati maapu ya district tusobola okukola maapu y'ekyalo. Maapu y'ekyalo oluusi ekyalo kyonna kiba ku bulooka emu oba bwe tuva ku maapu y'ekyalo kale katugende ku maapu ya block number. Bwe tuva ku block number ne tukolayo maapu eyo yeetulwako plot number. Kitegeeza ne bwogenda mu Google ate kati babigonzezza plot yo ne tuteekamu coordinates tuba tugiraba ne bwe tuba tetuli mu Uganda nti maapu ya Uganda nga bw'ogiraba kuliko maapu y'essaza eya district ey'ekyalo eya block kati kuliko neka maapu ko akatono ku Uganda obeera olinako obuyinza bw'obeera n'ettaka ly'ekyapa. Okitegedde? So ne bw'oba ogenda kugula ebyo bibuuze ettaka lituddewa liri mu ssaza ki district ki block ki plot ki era oli waddembe okubiweebwa, that is public information. Ng'ogenda kugula oli asobola obbikuwa n'ogenda okola search mu land office ettaka eryo gye lisangibwa. Kakati kiri ekibanja kyo kyawukana era kyo tekiba toweebwa kyapa. Obwo bwa 2/3 eyo tebagiyita plot mu Luganda ndoza ketwandiisa akabangirizi. Olwo toweebwa obeera ku ndagaano. Ebiseera ebimu ettaka eryo oba otudde ku ly'omuntu ssekinnoomu oba erya gavumenti nabyo tujja biraba mu maaso awo, oba otudde ku lya Buganda oba otudde ku lya religious institution. Kati bw'obeera okwo nga wagulako kibanja osasula ekiyitibwa obusuulu eri nannyini ttaka. Kati gwe nkubuuza wootuddeawo kabanjako nnyini ttaka akumanyi? Bw'aba takumanyi genda weeyanjule. Ekibanja kye ki? Video yange eddako egenda kwansalinga ekyo. KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okulina na office za Nira. Tuli ku simu 0700 34 10 ettaka lyaffe lyonna lye tutunda lya byapa. Tulina essemuto obukadde 6 kitundu plot ya 5 ku 10 osasulako obukadde 2 ndi tukuwa emyezi 5 okumalayo. Kye kimu n'ettaka lye tuyina ew'obulenzi Kisango bukadde 6 kitundu. Tuyina w'obulenzi Kimwanyi bukadde 5 kitundu osasulako kamu kitundu. Tulina ettaka Empigi bukadde 18 ezo zonna 5 ku 10. Kikandwa bukadde 15 n'awalala gwe kwata essimu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Nja kunnyonnyola ebisingawo bw'oba olina by'oyagala okumanya ku ttaka oba ne ku ttaka lyaffe oba ku ttaka in general. Kati video yange endala eddako tujja kulaba ekibanja kye ki,
tutunule ne ku kyapa physically biki ebibeera ku kyapa